ali kati muyina kyemmanyiko yo mulaba ye ebisere ebisinga yakabanga bukaabi nakati n'obuteewo ye ebisere ebisinga ye tamanyi nti era n'obeera kati nga lwotalo luba luliwo nze nduyingiramu nendugusa okaba nakati saawa zino newabeera nti oba boyfriend wamunyizizza oba ani ye omusanga akaaba kizibu kyakuva mu bigambo mbunaavuma akole ki naye ze tufaafaagana nze olunaku lwe nakwata loogi amataayi nze saagala kummanyira noba ng'oli musenga wakolamu ng'ofaana nti saagala kummanyira nga ogambye sitandika ntalo naye ng'olutandise kabeera oyo bbawe namukwata ku boyfriend we namukwata kamalaka boyfriend we namukwatako bwe nti ntweyola bwe tuki naga oli mulamu wange nze njagala nkuwulire namusanga oyo akaaba nga ate ekimukaabya nga kituufu nekimanya nti kiri kituufu nemuwulira netula mu mulyango nolinda boyfriend najja namukwata bukwatizi matayi bwe tuti nenkwata muwavu akomere nemukwata amagulu nemukuba ku ttaka nimba nze sirimba nze njagala nkubire namusanga oyo akaaba ate nga bituufu wamma lwaki okaaba mbuulirawo why you so emotional to that extent kiteweesiga luyi okwana si kikulu kati okaaba kyekikulu ati bagamba asiise teyejjusa ate already oba tosirise wali okaaba n'okuba omulango oba jasi abakuli okumpi balaba gakulukuta enkaaba nanti nyingi waliwo akaaba nasinsimula omulanga obusungu nabulilizinga out ne wabaawo oli nasooka mulabanga kimunuguna kimutta ne feesi ekyuse natandika okuba nga akulukusa amaziga nkaaba kigwe ekulelizinga out omulanga birenga afiiriddwa abamu kyekibamalako obusungu abalala bakuba ebisenge okulukusanya amaziga oyina mangi amazzi mangi mu mubiri bambi waliwo allegations ezogera ku muganda wo nti malaya wakiwulirako nti yeetunda e Dubai nakirabako mu message wakiwulirako how true was it wakiraba nako kati ate gwe walabako nakirabe tewawulira kiwulire bamugamba asikirabangako naye nali ndabyeko mu comment oli na commentinga bwatyo nagamba nti Rosette malaya what came into your mind bolaba ebintu bwe bityo kati nzowenda ebintu mba sina kyakikolera kubanga ekituufu nkimanyi tabangako malaya ate nze sirabangako malaya ekola malaya tekola nze sirabangako ku malaya akola ate bangamba business ye yiyo business ye mubiri gwe ukiraba kati sirabangako malaya nti alina business we eti tobakola kino Rosette mukazi yeekolera n'engeri gy'akolamu ngiraba gya hustling ngiraba kati oli wawandiika ekigambo simamu Rosette malaya nze majamuleka nosanga omuntu nga talina feelings ng'omukyala ng'okubeera ne bbaawe mu buliri nga alina kusobola kugenda kulaba blue movie afuna appetite fe tubikkiririzaamu katukuwa akadagalako obeerewo nga eva oli ready ng'okyamuse mumuwe eddagala erimuleeta akasagazi tubakyamula sikasagazi gana buli omu eri bbaawo tukukyamula ejibule bakazi nga talina feelings oli nagamba nze bukyangambirawo simalangako tukumazisa wansala ono yagenda okuba akalanga akaddako nina ekinnumya omutwe abantu abeeyerusa n'ayeruka nga si bampiso bakizigonga mmwe ayeruka atya mu mugongo asobola ofuna omuntu amusiige kubako nako mbadde nnoonya ansa yaako bulijjo omukazi yeesiga atya ebizigo mu mugongo asobola ofuna omuntu amusiiga bw'abanga abadde muddugavu ayagala kweyerusa kituufu abamu babiteeka ku mulawo n'ateekako n'akuuta bwe kiba okituusizza engeri yonna gy'okituusizza mu mugongo kasa kituuka obeera omaze okozesa mulawo banga abamu yaddira akasonda koki ate nno waliwo patisi ezimu eziteetagisa nakuba nti buli budde lwosiiga osiige kati nga mu mugongo ezo zipati ezangwa mangu okufuna ekizigo osiiga ano n'otuuya na nekikulukuta
anti jukira omugongo oba ogwambaza buludde guba munda kati zino paati zino zekyasinza okweruka naye oba tosiize buli lunaku oba tosiize buli lunaku naye ofunamu akadde nawe n'okola ki n'owasiiga baga nabunyambu nazo zeeruka twaze ku skini kati tuli kugwe zeeruka ng'osiizeeyo wowabuuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale mbalamusizaako gye musizidde okubeera nga mutulaba okusaako okubeera nga mutugoberera mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo buli omu yonna ku mulimo gy'osinzira okubeera nga okakkalabiza abaye muliyo omuti eyo naffe gye tuli bwakedde ng'olunaku olulala ndi wano nze gentleman nzeka ndi ne bajento bakati mubeera ba gentle women gentle ladies gentle girls gentle ladies okay tusooke kuono ambuuzeeko kunyondo how are you fine lero jidde mu style ondala tolina kugira wali we bakumanyidde okyusaamu anyway mbuuliza kuba tulaba abali ku Viki exclusive mugamba ki muliyo mutya mwebale kwagala presenter waffe Viki nange mba presenter of course zimbadde manyimba muweereza oli presenter naye lulika international bakangobya bakagana tebakasiimira yesu galwa kinange sikagaseeko bagamba beera loko yes mbeera international mbunja kuva ku mulamwa mutuula kulinya maki naye ate oli ku side eyange oli mulimu n'abakikiza ne bagamba yes ali international kubanga abakulaba tebali mu Uganda mwokka biki abantu bakulaba kyekinfula international kyekikufuula international maybe babulwa meaning yakyo naye lwaki kinakugamba nti oli international nti tulabibwa bali mu Uganda mwokka ko nti gwokola agenda internationally teri nsi eri kuno ku nsi etalaba Viki exclusive that's why nagamba Viki internationally wewa kale this side nebwoyogera do you have words alwakisoogera banayo bedda ayogera kimanyi obedda manyi tayogera nga bakisoogera n'okusekaseka obedda manyi tayogera nekineewunyisiza okubeera nga n'okusekaseka how are you ndi fine oli fine nga mufaanaganya amaloboozi simanyi lwaki ani ali motokativu ku mmwe ababiri ne bw'otayogera olwedde nkirabye ani ali ku mwembe oli bulungi ndi bulungi mbuulizaako ku batulaba abatulaba mbalamusizaako nze Nyondo Witini Nyondo Witini gwani Nyondo Rosette okuva mu famire yani ya Nyondo Sempicha okuva mu famire ya Nyondo Sempicha John Nyondo Witini mugenda kumbuzaabuza oba erya Nyondo tulijjeko tetusobola dijjako tetulijjako lyakika kuba lwakuba nti nze nali efuga n'endikoleramu bingi lwakuba nekitange nga tannafa
Yangamba mwana wange erinnya Nnyondo likugwana. Like livuge oba likulembere kubanga okutandika odikolamu ebintu byange byonna. Nasooka mwebuuzaako. Wasaba lukusa. Nasaba olukusa okuva eri kitange. Aneze nga nkolagana nnyo ne taata wetu. Nga muli muti. Ono yali akolagana nnyo na maama nga bali bati. Kyova olaba ye ku Kamnens kwatudde. Neninga akiina embwa gye simanyi gyetabalira. Mbukatula kebisebuka. Ninganga. Whitney, how are you? I'm fine. Boyogedde Nnyondo Whitney nenzijukira. I saw you one time. Nina gye nakulaba naye nze okyajjukira gye wandaba. Tojjukira. Tojjukira. Ku media kuno tojjukira gwe weweeraba. Naawe tewejjukira weweeraba. Nejjukira. Kigambo ekyo kyakusimatuka kitya. Okay, ladies and gentlemen abatulaba, omwana ono omusirise nnyo bw'ati. Bw'otandika kwogera bw'oti. Olinganga okutuzaako emabega. Mutiisa. Biseera byaddamu. Okay. Akanjizujukiza abatulaba nze ndabye nenzijukira bwe ndabye n'erinnya. Twali walese. Twalireseeyo? Iwa wojjukira gwe. Kati gwe wa ungamba ndeke. Mpulidde ogamba. Omugambye. Nti naye ekigambo ekyo like wakijjawa. Kigambo ki? Ekigambo ekyo tekisangika. In fact osanga n'abagagga abalina ssente empitirivu nga tebasobola kumanaginga kukikubawo. Yatazina nakikubawo. Simanyi. Ogenda kunjo kyayo mamozi weza. So let's first talk about the design. Ani designer? Kansokere kugwe. Ani a designer wammwe? Designer. Ye Nnyondo Anne. Muleseeyo omulala. Bamuyita ani? Nnyondo Anita. Nnyondo Anita. Nnyondo Anita, Nnyondo Rosette, Nnyondo Whitney. Tulinayo n'abalala? Bangi. Bahopu, Basise, Bafati. Ani akyuzinze kakaleera? Era y'omuyoyo? Nze nkakyuzinze. Kubanga yellow ye favorite yange. Favorite color. Soke tugende empola. Omulembe gw'emyaka gino ntyo. Why yellow? Nze kubadde njagala nnyo yellow. Kubadde njagala nnyo yellow. Era owagira buli yellow. Nedda buli olaba yellow? Just your favorite color yange. Ng'omuntu. Okay. Nenga tekitegeeza nti mpagira yellow. Kuva dda mu buto nga njagala yellow. Naye towagira? Si bwe kiri ekyo kyange naye nga nze njagala nnyo yellow. Tuli mu kala. Nga kala. Okay. So oyambadde wakati mu kukukaka? Sikakiddwa. Kubanga bw'ojja n'okebera videos zaffe ezisinga zembaddeko naye nga tuli e Dubai. Tutera nnyo okwambala ebintu ebifaanagana kubanga we twins. Muli balongo? Yeah. Ani mukulu? Twagala nnyo okwambala I am. Gwe mukulu? Yeah, I came outside. First. Kitegeeza abanene be babeera basembayo. Yes, ndaba nnyo Kato Waswa na Kato ne babirye. Always bana abasembayo be babeera abasaka omubiri ogumala. Batunyonyonta. Simanyi kiba kitya. Ndoza tubeera mu nde basinga okulya. Maybe I don't know ndoza meesokera ku bo. Ffe ntulya luvannyuma. Naye nga bw'otunuulira videos zaffe nalinga mbeera naye lwakuba nti si muntu wa kamera kale ezimu entonotono twambalanga nnyo ebifaanagana olw'ensonga tweyagalanga abantu. Bwenkera ku mashine mugamba twambale eno kala takayana. Naye wakera ku mashine suggestinga nagamba twambale eno kala kuba kati ye kala ye ate nze purple. Mbadde ngenda kubuuza your favorite. Purple. Yes. So totally toyina kyoyambaddeko leero kikwata ku kala. Kikwata ku purple. Leero kubanga ye agambye tukole ki twambale kino so tekina buzibu si nti newankubadde ebeera favorite color yo nti oba olina okugiraga everywhere ti lazima olina okakone kolinako akagikwatako ate tekikola nnyo makulu naye nga nze kala yange era tuna video gye twakola ne mugamba manyiri twakwambala papo ne twambala papo
Lero yangambe anja tobale kala yange ne mugamba it's okay. So sagala abantu bayimirireyo bagambe nti akaje mwambadde representing kino kitegeeza kino na kiri. Vicky color is just a color. Kale no giraba nze badde sa abantu baleme kujitusyaya. Kubanga fena mu mitima gye vituna kitwagala. Tujja kusanga omuntu tino kala jayagala erija yagala. Okitegeera. Kale tuli abantu abali awo. Okitegeera nti tetwandyetaze bantu kuva eri kujajinga gamba mbu ate nokala representinga kino oba eri wali kubanga nawe bagala okugezaako kugamba nti no bagigabira kala eno bagisangawo ate bajja kugirekawo kati batulekere kala yaffe kubanga yasangibwawo ate erikola ki erirekebwayo abalowooza nti yaabwe era balikola ki bajagirekawo kala yaffe ffe beerewo tugyetaaga ffe nga ffe kala mbadde nsuubira ono okunnyonnyolera kala nekirabika mulowooza kyekimu byayogedde bituufu byonna bituufu nange nfuuse ng'oli yayogerwa mu luzungu n'ayogera mu luzungu n'agamba munnaamuvuuno yagamba abagambye byonna byagambye bituufu Whitney nakulabako nzikiriza nkuzeeyoko kati ninye emabega kankyuke n'okukyuka bulungi lwaki weekwanira omusajja yes abatulaba abajjukira obulungi myaka sitagiiseewo ng'ebiri gumu emabega yes girabika giiseewo ng'ebiri waliwo omulenzi omugogofu mu ndabika baali eyo Dubai nenkulaba mu katambi ng'osaturatinga everywhere ng'oproposinga kuli tekwali na kuproposinga kiri kyali kirala lwaki weekwanira abasajja bakazi twatuuka ddi awo musajja mina isaamu ekwanira just nti yali yajjako damini box sewe kyali kyali kitya twagala kikola wekityo mutya nga kiri mu kkwano bwe kityo mwali mweproposinga ddeeri emabega ate netukiteeka mu kamera antugende mpola mwali mweproposingako dda behind the cameras then nemujja nemukiteeka ku ntambi olno olwo lunaku lwe nasooka okulaba lwe nasooka omulaba lwasooka omumitinga lwe nasooka omumitinga era lwe nasooka n'omulaba mwali temumanyiganye twali tumanyiganye nga naye tamumanyi kyajja kitya okumuproposinga You know, there are some things proposing ila wa Vicky. Tosabuwaza kintu. Yamu proposing ila wa. Omulako ne pita mwaza mu proposing like seriously. Kale wamugamba otya wakyekuula otya ekigambo ekyo tukibuuze bwe tutyo kale proposal tukijjewo wakyekuula otya ekigambo kimugambe naye ku nsonga eyo obwo bu video bwatambula wandibadde obuuzaako Rosette kubanga ze yakimpa buwi yakimpa buwi ekintu kyali scripted lindako abasajja abagamba ye yava kuki yasinziira kuki kubanga nze wegwasa okukulaba David era olwo lunaku lwennyini lwe twakizanya ekyo lwe nasooka okumulaba. It was just acted. So mwazanyira ku feelings zaffe abasajja abalowooza nti tufunyeeyo abakazi bannantameggwa. Ensonga weeri lwaki kyazanyibwa bwekityo kyali kitya kati olaba Vicky mukyala wa David International Kamwenyini ye Kamwenyini yakola ki eya inboxinga gali mazaalibwa ga bbaawe oba mwami we naga Rosette ndigala okusurprisinga omwami wange naye ndaba wano gojjo kikola nkuwa ebintu kino kiri ne mugamba it's okay kati nze ndi muntu omujagujagu omanyi being a YouTuber you're supposed to be creative toyina kutambulira ku lane plan something else oba something sweeter when natula nengamba buli omu akola surprise bawuza kimuteeba bera surprise kakati ani akuwadde bino yogera ani okitegeera nengamba I have to be more creative creating a akantu akali different from others oba from abala bakola ki oba kikola ne nze Kamwenyini nyini nembuuza omukyala ne mugamba
naye mbadde sera kugenda straight nga bya bulijjo nti ate kati teeba mbu ate tusima bikiwa bampadde ntubikuwe osobola okunzikiriza nemba mukenyongeramu nga nze creator nangamba nga kaki kubanga ali concerned nga kaki ne mugamba mbadde njagala omwami wono tubeeko omwala gwe tumutega omwala amwegwanyiza tulabe bakutege tulabe ye anakiraba atya tulabe agenda kurespondinga atya kitegera mu camera ne wabali wachi wa camera kati twagenda okujja mu camera twadula soka tumugezaako wa out of camera era nga guy yatulaga nti yali honest erichi eri omukyala we kati byangamba bwe namugamba tumaze kirowoozaako uti nti yandi mu birowoozo omuntu yandi mu birowoozo yali muntu mulala nnyo yali mukwano gwange Dragon kankyogere bwe namugamba kati nambuuza kati mwala kiguyagala okumutega nemugamba amajagala nakole bwenti mugabe bwenti Dragon biki nangamba atosembereza bba wange musiyazi nkwegayiridde ku image ye ne kulinnya lye mbadde sagala okole ki get someone else muwala nenga ali outstanding like ngalabika bulungi sagala tofune kawalawala akatali mu class za bangi basobola kwana ng'ate oyinawo eggwala funa omuwala ng'ayimiridde ng'olaba ati naakola ki amugyamu nga naasobola okufuna eyembeera agambe nti owaayi bwe kinaggwa kino ekiri acted tunaayongerayo okitegeera kati nga nebuza ngenda kujjawo muwala nze kuba naye ndowooza ku Dragon nebuza kasira kwenda kujjawo muwala kati birowoozo nga bijje waani ewa Witini jukira namulese waka naye kimanyi si muntu waki wa kamera nasooka kusaba nga mukama nyamba nengende waka nempita Witini jukira byo nempitayo waggulu ku rooftop nesooka nenyuma ebiboozibozi ebyalala nema nentuukaawo kati Witi mbadde nyina ekyo kyenjagala bla 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 nemunyumirizaamu kaawo nasooka neyesikamu era nga nali muyagenda gaana lwakuba nti ffe tuli abaana abeagala nnyo okwewa sapoti bwe yalinga yagadde okisikamuko bw'ati yagenda okulaba nga feesi yange teri happy okumakinga happy nakkiriza nenkyamuka nze sifuneye ku feelings nze agada okumakinga happy kubanga tubyekola ffenna nange nawabeera ngambye ekyo nendaba nga nkiganye nga kiyisaawo ye ndaba nga tekimusanyusizza nzikiriza ne sacrifice nga nti kigenda kukosa nenkola ki nemuleka ayiseewo ekyo so bwe twekola ngaffe then nakkiriza nensanyuka nengamba omukyala afunye muganda wange nemuweza ku bifaanyi nengamba ono muwala mulungi bbanga nze n'okuyitika enewe katikandabe waayimiridde bwe yaŋŋamba nakandabe waayimiridde kakati nga tutandika ensonga zaffe tutandise tufunye enamba yoludde yali agimpadde omukyala nayogedde naye biki tutandise byonna nga byakola kinga byatambula era nemubiraba bwe byatambula abo abantu ne bajja muri basiru biki ekintu kyenneewuunya Vicky mulimu ebintu ebimu ebijja nga just kola mulimu goti oba kinaye waliwo ebintu bitukola ki bitulaba ffe tulina ekika kyaffe twali tulina group y'ekika nga mulimu abantu baki bangi abafamile naye nze nga Nyondo Rosette nti nyine ebintu bingi byenkoze ku media ko mbadde ngako ngakola charities ezenjawulo nokola kino nokola kino fagana nono oba nga lyongobereddeko awo mu UAE nemberanga n'abaana babiri basatu bana balina okulya balina okwebaka osasula bills kimo kikola so mbadde nga ntambulira mu mbeera eyo era nga nabo bakola ki bakiraba naye teri n'omu wa family yavuddeyo n'agamba nti tulina omwana emmegete asobola okukola kino asobola okukola kiri teri yali avuddeyo na appreciating nekolo neewuunya nti we balaba ekintu ekyo family yonna ekika kyonna kyayimirira nekituuza olukiiko nga kyewuunya omwana eyeekwanidde abaana ba Nyondo baatuswazizza abawala abalungi abaana abato ne bavaayo ne bakola ne bwe tetukirabangako ffenna twakoze eki twaswadde era ffenna batadde ku ttaka biki ensegenda kiraba etya ne tulaba n'abantu batali bagala kwogera kwadde naffe nakumanya ki kyonna ne bagenda mu maaso n'okubanga bakola ki ne tuka ne mu comment section waliwo omuwala eyajja n'akola ne video omwana oyo nga mwana wa taata waffe muto naye ng'omwana oyo tajjangako naga Rosette byokola mbira bya appreciating naye kwolu nayogera ebigambo bingi nga bw'okiwulira abasinga ne basanyuka nga bamanyi twakoze eki twayokeza okitegeera ne basanyuka ne bayimirira bo batulumu wali abasanyuka ne basanyuka abalala ne bahandiko tujajinga ne batucriticizinga onayogera kino nayogera kiri mu family yonna erimu abantu nga 1200 twasisinkana ng'eri abantu nga 10 abasobola okutuyimirirawo ne batuwolereza kubanga mulimu abavayo ne bagamba Rosette oyo content creator maybe bana kye bayisaawo Rosette oyo
omwana otasobola kola kintu kyo simusiru to that extent. What was the intention? The intention wengenda okujja n'agamba ati kyaka ne bagamba ati Rosette abalanga bagamba tekisoboka naye tekisoboka abaana banyondo tekisoboka okitegeera bali ondoza nga 10 ku 12 abasigadde bonna nga bakola ki bakomerera ennyondo era ne tumanya abantu ekyabasobola okutubeera nga waliwo obuzibu kakati nga tugenda ekitundu kyaffe kikyasooka tubira byonna handisa okukaaba ono yakaabako embeera bandisa okukwata ng'akaaba lwalaavu nti kati erinnya omusajja amwagadde oba nangamba kwera yampisa nangamba nanga Rosette tulaba ebintu bye twakoze kino kye nasobola nekirowoozaako banvumye bampise malaaya bakoze ekize size embeera zange naawe okola ki okimanye ne mugamba aguma kijja kutukako ki ku nkomerero yaakyo gye tulaga ne mugumyanga n'ogwokubiri yali aganye okujja tugende mu pati yali ekola ki eyali eddako naye ne mugumya ne mugamba jangu kwa kati obanga oganye tetugenda kugusa kye tukola ki kitwaga n'oni mugubampadde guba gukoze eki gunnemye kati munnange ne mpulya muli nga balwa kinajagado kiwanvu ya lwa kinajagado kiteeka mu nnyo sayansi naye ne ngamba leda nja kumalako nakyo kitutuddemu naye nga nyina okola ki okumalako nakyo tuzaako pati yali erina okola ki okuddako era ne basigala nga bakola ki nga bavuma buli omu nayogera bibye ne batandika okugamba buno famire yaffe simala bagenda gizaalukuka simanya biki ne bakwira muzeeyi taata kati ffe mama atuzaala natuweerezaawo message tuvuga mama asooka olege kubanga mama yatumanyi omuntu abeera akuzedde akuzizza ne taata kamunyinyini aga abaana bange manyi tebusobola kukola kintu ekyo baba bazaalukuka lwa mwana muwala kwana mwana mulenzi kati nga si mama yatuzaala akakasonga nga katono nnyo abakulu b'ekika nese lwakosi katono bibanga bya ddala aba biba bya ddala anyway nera so many ladies abakwana abasajja ebya serious zabali batoga tugamba gwe tokikolangako okwana musajja kale sisobola mukwano n'obeera nga walungi woote n'obanga olina sire zikoma wa sisobola tosobola kwekwanira musajja anyway mu butonde bwaffe bakita batya mu nnono tekikkirizibwa era kyamuswavu naawe tosobola kwekwanira musajja Tosobola wakigezaako kati ate wakyactinga bw'oba wakyacting ne experience ogina wamutunula mu maaso obulungi bwoti n'okimugamba nakulaba nno ng'oli serious bwoti n'amaziga naako nga nkulaba nengamba ono omusajja tagamba mwe mugyeko kamera tasiruwala so Vicky ne muzeeyi ng'atukubira muzeeyi taata abaana bange naye sabitegede naye ndi mubizo ko mujja kumbulira amazima kane twamugamba ne mama twabagamba ffe tumanyi kikono kola kyo kugukira nenga bo bakimanyi maybe twiri nebya ffe tukola ki betwisawo betukola bayine bakomerera ne boogera ne bavuma bimalaya ebyo ne bya nyondo bisiru kino kiri ne bakubya taata akola bote bya nabyo bikomewo wano bla bituswaziza munnaye nga tuddako pati yokulala ne njogera naye nakkiriza pati esembayo nga tulina okukola ki okulaga ensi kye twali tukola ki tuluubirirwa era abantu ne banyumira bulungi nnyo kati mu comment section yasooka abaana bonna batuvuma batono nnyo abalimu ne bagamba naye sikitegedde nyondo gwemmanyi nyondo gwentegeera bla baali batono kale ku ssaawa esembayo tuvaayo tujja twanja ensonga era nga n'omuntu mwanjiza ensonga n'ebirabo bye n'ebintu by'omukyala byali atukoze eki atutumye n'amalozo tuga mu playing era buli kimu ne kikola ki ntukyasa family oba ekika abantu baswala kubanga nali mumalidivu oba mwetegefu okimana okubawa message ebakola ki ebajjamu ebatuulamu kubanga ku bintu bye twali tukoze ku Nyondo Media teyina omu yali avulire n'agamba ti bananga n'omwana tumwewulira ono omuwala mmekete n'omwana waffe bla era nga tebagambangako ti oba baddaawo basiime lwaki mistake akakoleddwa kekalibadde ka mistake bonna basituse ne balaga nti n'okutwitaga tebakola ki tebatwetaga mu kika awo nitufunamu ekyokola ki kyokuyiga tubeera n'ebika naye nga mulina kibumulowooza okitegeera awo ne tumanya kakatini nnyo twamala Whitney kiki Rosette kye yali akoze ne kikunyiiza nga yakikolako wano mu kamera nkulaba okirina ate gwe tokuba munno nga muvudde wano kiki kye yali akoze ne kikunyiiza nga naye kino kano kakulu kange kano ke kakikoze kye yakola ekyanyiiza yalwana ne dragon
Ana ne dragon. Yoga tuwadulanye ne dragon. Kale kye kiringa ekyanyiza mu naye. Lwaki kyakunyiza? Tirakola bintu binyiza. Tatera bikola. Ono kiki kye yali akoze nga kikunyiza? Wait. Anti mabayiza okuluza ne bagamba nti nayo kyagambye je nangamba nangabezeta tewaligeze naye kulwana naye wali badde ebintu ebimu obireka kuba kati yeye muntu omukakamu kizibu kya kumujja kirikamu kino ekyana nnyo nga bw'okiwulira kati sobola kugamba nti kino yali akoze kino ne kikola ki kubanga muntu mukakamu agenda okuvaamu ekigambo oba ekiyinza okunyiiza yakoma okuba omukakamu gwe gye wakoma okuba omukakkamule ennyo. Exactly. Yakoma okubeera mukakamu gye nakoma okubeera tenza omubi. Okay. What was behind the cameras ku lunaku olwo? Kiki ekyali behind kitutasobola kulaba nga mwakyegeyageyamu oba gwe wakiraba n'ogamba naye yadde ono muganda wange oba kino naali kirese? Byonna okuba byatandikira. Yajja atya okuwa idea yagimpa era nga wagambye mu kusooka sasooka kukyagala. Naye ne ŋŋamba owaayi kankikole kuba naye ambeereddewo mu bintu bingi byankolera. Oluusi naye ne bisangizibwa nga tayagadde naye naakola ki? Nakinkolera. Kati nange nali nnyina okukikola nga bw'akyagala. Mububukiddeko wamu mwembi? Mukuzeeko wamu okumala ebbanga mu buvubuka bwammwe? Mwali mufunyeko omusajja abalwanya mwembi? Tekisobola kubaawo. Nga lwaki omusajja kyali otulwanya? Twali bayaaye. Kanyumye ka story. Twali bayaaye abawalidde emirimu. Mu buvubuka bwaffe era nga kizibu kyakudda muno mu gundi atulwanyisiza kati omusajja asobola okujja omuvubuka n'akukwana kati ku bigambo bye yatugambanga nga tubalinako bias nga tulina obusungu ngamba atugamba natugere engero kati omuvubuka ajja nakola bwati mwana nakola bwati ndikina twatugende ffe nga tulina obusungu kati ng'oli ajja nakugamba nti nkwagala n'omugamba nti ente kati manyala kumitinga kekiro nti wali mu kafene nti ente tumitinge mu kafene saa meka saa 2 ng'ogenda okunganya wiiti jeera ani kati ng'obagamba yangambye njagala kuba kumitinga mukashi mukafene zenkola ki zensookayo kati nga bo babako bayimirira musanga musijja watu yalinze dda ekyana kinne nga tulina akantu ke tukola bane bakola ki ne bayikawo nga lwe katumukuba mwakubanga abavubuka nga tuyinza okumukuba gwe mugamba nti enja kujja saa 2 z'ogambye nti nga gwotegeka amajeego ne batuuka ne beesonyiwa abaana abannyondo tebakwanika baako ne batuusa ne bagamba abo bajja batira bwe kati tulina brother waffe oyo Hamane nga tayagala muntu acyankalanya bannyina be nga ne bwawulyako obuwulizi nga ye nga atabukirawo era ng'akubira ddala kane batuuka kiseera nga ffe batwenenya muganda waffe oyo gwolaba nga nekamunyini nga mukambwe ekigenzebwa nawulira nti noli akoze bw'ati kati awo batuuka kiseera ne batukola ki abaana bannyondo abo tebakwatibwako tebakwanibwako ate nga twali tulabika bulungi kubanga maama ne taale beva abaana nze kubuulira abaana bebaka buli gwolabako omwana nga tulabika bulungi nga wakiwulira nga tulabika bulungi naye nga netukola ki temuwena mwali mwegaseeko okubaako omulenzi mu myaka gyammwe gino kati egy'ekikulu gwe mukolako revenge like breakups ezibeerawo mu bukulu n'ofunamu obutakkaanya n'omwagalwawo n'ogamba Nyondo I mean Rosette oba Witi you know kagaayi kano kaviki kankoze ebyekisiru tukaplaningire no even up to today kyali kibaddewo tekibeerangawo temwina gwe mwali musomesezza somo mukimaintainize kwa basisters ebiseera ebisinga bali mu myaka gyammwe kati nyinako ba twin sisters abanyumiza bakuba omuvubuka eyali azanyira ku sister we omu naye ng'ekimukubya kuzanyira ku feelings za munne noono n'alwanirako ono temufunangako mbeera ya kibatabula tebeerangawo osobola okukkiriza ebinyigo ono ne bikunyiga 100% nga sister
Munange wetuli. Ebimunyiga binyiga 100%. I swear to God. Not to you but to God. Ebinyiga omwana oyo binyiga 100%. Ebinyiga bimunyiga 100%. Bwekiri? Tubeerawo tuba ne relationships. Era n'omugamba munange no Roger yakoze bw'ati. Namteera kwa masira mga kati munda manyi kyo nakiri no ine yewozaako naga munange ebintu nabiri walaba nga aze mukyamu president akomawo genda nga Rosette kiwakoze kino kyade kishi fe twelwanira tize nyina bane namba y'omuntu bagwali kugera naye abane namba ya tijiwa namba ya Roger Mulamuwe yes kati fe twelwanira entalo tolumba muntu tolumba oyine namba ya mulamu ayine namba ya mulamu you always communicate. Of course. Fena waka era no wabango oli afunye muko obutakanya aje nagamba no munange no west ni yangabe kine kigambo cyade kirungi kagwe no ulya naje byavudde bwala bangono ye musubeno je no mugamba it was wrong bwe yakoze nso nena kukiriza nagamba tie kale twewabula ate katwe Samuel mbera gamba mbuno kati bwala banga yeye musobya eje no kola kati eri mulangizo tamugamba ati yakoze ensobi nze nembika bikabwenti nene zijeno ne mubulire kitufu ne mugamba awayokeza wakoze bubi wekubemu era oba osobola kola bwoti dayo kizanye bwoti otereze embeera gwayo no gitereza se ayo no gitereza business wise mwali mukoledde kawamu nga muli mu business emu nakati how is the experience kantandikire ono experience elieti aboluganda ababiri manyi bagamba ekyawula emikwano n'enganda biba bintu bya nsimbi I can relate embeera abaluganda ababiri gye basobola creatingamo business emu ne sustaining omwaka ogumu neyingira ogwokubiri neyingira ogwokusatu business wise mukisanze mutya bwe mbanga mukozeeko ababiri mfe tekisanze bubi kubanga echange cha Rosette ekya Rosette kyange kali ak'obutonde katonda ke yatutondera kasigalayo nza I believe nti mu nsi yonna nayo tuba twafuluma ku ssaawa emu mu ddakiika eyo ne sekendi emu tubaawo kali akatima akagamba nti munnange ono like akantu bwe katyo tusobola kubeera 10 ku 10 fete tukayina sijja kuliba Rosette tukayinaako tetukayina munjiya Rosette tukayinaako ola viki kimiza kugamba kali sente ziri mu nsawo ya Rosette zange era nzikwata nenzikozesanga bwenjagala singa bajja kuwakana sente ziri muono nzikozesanga bwenjagala nange ziba zange mumufumbe mpola kali se kufumba viki olaba kati business eyira wenza tutawulira nti sente ndaba mufumba mu ababiri sente yesinga okwawula enganda n'emikwano ate oba kale ku mikwano kale naye ate enganda kibamo kambeko nekye kugamba viki fe tulina omukyala yasituka so omusi babiri ne bajja ewama ne bamubuuza abaana bo wabaliisa ddagala ki naffe tuliweka abaffe maama n'abagamba nti ate munangenda bagamba ki mukama yakola ki yanyamba buyambi nabagamba olimba omwana mwatu yanamugamba just olina bubezi nduza namutima mu byoganye buganye tukola ki kubanga kino ndayira nga nti Allah oba nti Katonda era ekyobugaga kye tulina mu family yaffe oba ewaffe nkwatagana kana kyatugemulya n'ashitu waffe ngaffe wake ewaffe kubanga oyo omwana nga tannalya Syria embozi ebadde nnungi nyondo njakukukuba oluyi wano nga ne sister alaba omwana ono takola ki kati kankubuulire sokoleka owulira munno kyatukola kituufu kyayogera talimba ate kati gwe ebyowoza kituufu nawe okoona mu bulimba bwono nze temugenda kunimba ng'enseera sigamba mbuno waba ali eri nsoka ne mukubira walidde nange ndye si kyentegeeza naye enjala etuluma tuli wamu nga sinafuna kyakulya nsooka ne mmanya nti nyesi ngenda kukirya witini alidde si yeyeka sister Annie Hope Sisi Kawa bonna
mbuuza mutambudde wamu tuli wamu ekyo kiri understand anti no sikaye musoka mukubira muti ni walide nange ndyoke ndye si kyekyo mbadde mmanyi kati ogenda obulayo kimu kyakungamba bw'aba tannamira malusu nange ana evikiro kisusa nyate neda si kyekyo nti ife okulembeza nnyo munno ng'olina kwekola ki kwekulembeza nti ekintu ekyo ne maama kimusanyusizza nnyo nti muganda waffe yenna kasita agwa mu kinnya ffena gyonna twetolola ekinnya tufuuka tumukola ki tumusikayo so kyekyo ekyobugagga kye neebaza mukama kye yatuwa mu famire eyaffe ffe nga ffe Bannyondo nti oteekayo omukono gwo ne bagutema ku lwa munno oba ku lwa muganda wo osobola okuteekayo omukono gwo guteekayo kawadde mukolo ono tateekayo mukono gwe gwonna lwaki siguteekayo osobola okulowooza ku buzibu Nnyondo bw'abeera alimu sometimes n'ogamba naye this time maybe kali mu kuakitinga akaana kano because kalimu olu acting lungi muko kyali kikutuuseeko ne kakubuulira oba mu ngeri ya kuteeka mu mbeera ya prank n'ogamba n'okirowoozaako n'ogamba maybe it's a prank kali mu kunfumba notasooka kuakitinga kuyamba takikolangako ekyo takikolangako ekyo nga mpozi nga kiri mu kamera no behind the cameras takikolangako ekyo wali oprankinzeeko witini sisobola obulamu obwa bulijjo obwa ddala sibuzannyiramu busigala bwa bulijjo ekyo kibeera kibi nti osobola okugamba mu oba osaka prank next time nga kiri real n'okafiiramu I don't do that I don't business wise okisanze otya okola ne sister nze bana kineebaza Mukama Katonda era nga bwakugambye nti sente ezizo zibeera zange nze ne baganda bange waffe ne baganda baffe nga bwe tuli abantu bajja kukira bagambe balimba naye nga ntya Allah kabere brother wange nti hama nti brother wange esente eyiye kola mu nsawo eyange nga muvubuka ali myaka anga Uncle Jera oyo ali mu 38 Uncle Jera ali mu 25 gwe nze ndi mu 27 ulira kati ata ba twins batandise okwesinga emyaka twesinga tutya sina kumugerako witini ono naye ali awo tutemyeko emeka tetunatema lawayo nakijambiya kiraba tekitugasa tekawo jambia kakati ntizo ebbanga lyenkoze ne wetiri mu Nnyondo Glim ng'ekizigo ky'Ennyondo Glim twali ffe ne Dubai naye tukunganya sente zaffe ntumanya nti kakati nti tugahaleka tutya who brought the idea kumwembi I brought it she bought it I brought she bought okay ne tutandika nga tukola ffenna kubanga nze yali waka yali akyasoma amaliriza senior 6 agenda ku joininga Makerere era yensonga lwaki yakomawo abeere nga joininga kuba ne SARS naliki ali kusomera kyamaliza emisomo gye kubanga nze namusika ne mga so kujja kuddayo biki kati nga ate yasoma bino ebyensuso ze sabikola ki sabisoma nga ate alina okunjigiriza nga era bwe yajja ne tukolayo bbanga lye twakola era nangamba nti Rosette malesera kusuka bbanga lino mane nkole ki ngende maliriza ebyange ne mugamba etisokebwe namala okuguka mu kyo natambula nakola ki nenga sereze twakolanga 50-50 nitugamba nti kati omanye kiriwo nti ono yali expert nga gwogezaako okuyigirako ye kubanga bampeereza ne sistaneti nga bakyaye no Uganda ebizigo nga nvudde mu kiyuma eky'omuwala muganda bika bubi Viki nga zana gubaasiira nyina black spots wangamba wali talikako akaseera ako era nga abaana banvuma banjerega kati we bampeereza ebizigo ebyo abantu abali around ne beewuunya endabika gyenda bisemu akaseera ako oluvannyuma lwa weeks nga 2 weeks 3 nintandika okunyira okufaana n'omuntu nva erimu eri embeera batandika nzijirira mu baliikako ntandika Madubai handika Rosette wakozesa ki gundi okozesa ki buli omu natandika okuntuma ngenda okulaba nga abaana basusse okubeera baki oyo recommending oli nengamba owaayi kiri bete ebintu bikole ki bijje nensaba sistaneti nemugamba Whitney yali badde ajja biki najja netubeerawo tubala omwaka mulamba namala nakomawo namaze byana okumaliza namala nakomawo kati kinisa namala nakola ki nakomawo ne kati akyasetulinze mu byamisomo gye byamaliriza nze gye n'enkivuga nkitwalaganya but still tukyakola ffenna era badde babuuza Rosette Whitney wamugoba yalagawa what happened bla 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 bla
tukyali fena simbi zabaawula tezitwawulangako bambi business kasita mugitandika abooluganda babiri oba ab'emikwano babiri webaako weetuuse ne boominga omu atandika okulaba nga yagwanidde okubeera CEO oba okuba nti yalina okwowuninga byonna tekituukangawo wiiti tekituukangawo so ffe emisomo gigenze gitya tegigenda bubi tegenda bulungi era oli mu byansusu kati ku luno oyagala kusoma ki kyotannakola mu girimu kyo temutannayongeramu bingiko obiga tekuggwayo tekuggwayo so business muŋŋambye tezibaawula ne muŋŋamba abasajja tebabaawula kati kiki ekibaawula kyesibabuuzizza waliwo omuntu eyali azzeeko eno n'awaata ekigambo n'amala n'akireeta eno n'akijjula ne kikujjamu mbeera kantandikire ewa bwiti manyi ba witini nze nabayitanga ba bwitini nalina akaana kensoma nako sorry nga bakayita witini naye nga nze ku ssomero nkayita bwitini ng'akango batekaagala kamanyirira mu linnya yes waliwo yali awaseka ekigambo nga kiva eno n'akireeta eno n'osooka obirowooza n'owulira ng'otumbidde kuba kati gwe nkulaba obusungu bukulina emukyenyi ati ba abantu omuntu asobola okwogera naye kisinziira omuntu gwabikugambyeko obumanyi kyenkana ki era omanyi biki byayinza okwogera kati nze baganda bange manyi biki byayinza okwogera manyi kyasobola okwogera nikyatasobola kwogera kimanyi tasobola kunjogerako kibi kati awo gwe nebojja n'ebigambo byo nga byenkana bitya nga bingi nga bibi bitya tosobola kunkyayisa muganda wange olw'okuba oyogedde nga manyi kyasobola okwogera naye nga kyali kituuseewo oli najja n'akuterako story ya Rosette tekituukanga nawo kubanga n'abatulaba baba batya n'okutya otandika otya okujja okuŋŋamba ekigambo mu Rosette otya nti Rosette akwogeddeko waati nze ndaba kyangu obaga omuntu nattabula ye tabulwa nsonda tewali asobola kujja kuntandika kuŋŋamba kigambo taliyo kati ojja otandika otya nti era munange otandikire ku kimpozi nga toyagala lutalo olwana birawo oyagala lutalo ŋŋambe bwati wali olwanyeko ng'olwana ku lwono nga kyetagisa nnwana olina gwe wali okubye n'oyiwa ebinnyo bw'ojjukirajjukiramu even your childhood mwina gwe mwali mwekobaanidde nga just oyagala kutaasa kasisita kano Rosette totabangako mu ntalo simulangako ng'ovudde ku bino ebya media byakola ebintu bye ate era agenda obikola ng'alina ensonga lwaki akikoze naye obuto bwe simulabangako ng'akoze olutalo mu buto bwe tuli ku mazima si bwe kiri babuulira ekituufu nze buli wange nali nkubirawo naye nakati nkulaba tompolereza oluyi lulabika tolulinza totandikangako olutalo sitandika ntalo anga temuntu atandise olutalo asiga otandise olutalo oba tolina buzibu oba tolina ntalo ate era kiringanga era nange sikola ku muntu lutalo n'olutalo bwe olunkolako oluzaayo olusenda bwe kiba kyetaagisa wabawo ekyetaagisa olutalo lwange olutandika gwe ng'otandise olutalo terwakomanga nga nyina okuŋŋaanya amagye ne tufafaagana sitandika lutalo naye sizikiza lutalo nga lutandise bwe bakutandikako olutalo teruzikira naye gwe tolutandika naye kasi olutandika wali olwanyeko ku lwono gumu ebiri wali omulwaniddeko twalwaniranga ddala nakugamba nti oli kyonna kinti ne mwekuŋŋaanya ne mulumba gw'olwanira mu bibinja ate tesikkiriza defeat kyenagaana bw'onkuba nze nakuŋŋanyanga n'amayinja kasobola onkuba nga wansookereza n'onkuba nga ngenda nga nkuŋŋanya amayinja nga mbako we ngateeka
omusenda sendo omusaka ate nga nkulu nga nkola ki nyina okusikasika mwali mulwanyiko oba nenfunayo mu buto bwammwe bamukula kwammwe okubeera kawo nojjukira twalwaniranga ddala ate abantu abaluganda ani yakubanga munne kumure mwepimangamu olero bwakuba enkya mukuba mwekubanga mwenna eyo tebulamu baana abato emirundi emingi ani yawangulanga maama agenda okubataasa oba babrother bagenda okujja namukubanga wiiti ndikakole bakulekanga bulesi kano kaali katono mbuto ali kati muyona kyemumanyiko yo omulaba ye ebiseera ebisinga yakabanga bukaabi nakati n'obuteewo ye ebiseera ebisinga ye tamanyi nti era nobeera kati nga lwotalo luba luliwo nze nduyingiramu nenduggusa okaba nakati saawa zino newabeera nti oba boyfriend wamunyizizza oba ani ye omusanga akaaba kizibu kyakuva mu bigambo mbunaavuma akole ki naye ze tufaafaagana nze olunaku lwe nakwata looja amataayi nze saagala kummanyira noba nga oli musira nga wakolamu nga ofaanatwa ngaokola saagala kummanyira nga ogambye sitandika ntalo naye nga olutandise kabeera oyo bawe namukwatako boyfriend namukwatako amalaka boyfriend wona namukwatako bwenti ntweyola bwetuki naga oli mulamu wange nze njagala nkuwulire namusanga oyo akaaba nga ate ekimukabya nga kituufu nekima nti kiri kituufu nemulinda netula mu mulyango nolinda boyfriend najja namukwata bukwatizi matayi bwetuki nenkwata muwanvu akomere nemukwata amagulu nemukuba ku ttaka nimba nze sirimba nze njagala nkubire namusanga oyo akaaba ate nga bituufu kyombuulira nga yakunyonyodde ekimukabya nga bituufu noyine mukubirako nambulira byaŋŋamba nga ndabalone mukiye mutuufu nentuulaawo nenswakira nemulinda nakati saa zino wano wondabira nze nkuba Munifa don't run. Ndabira ddala. Nze nkuulya ne saa zino ze sagala kulimbalimba muntu omanyi muli wetu kubyo kudawo nolimba muntu ze ngo nyiziza sitankula lutalo ne oberanga lubadde luzeze ne saa zino. Oyo yakaba kabi natuule lebise ebisinga nakati saa zino ne oberanga luwe kiriwo kyonna ze muwanira. Yakaba kabi yamaziga gamweyimirira. Lwaki oka? Yeze sikule kiko nyina gwe nali kubya kikondo kwa chaita kuli wa gwe singa kyamukwaza. Singa kati bamubika. Wamma lwaki oka bambuulira why you so emotional to that extent? Kiteweesiga luyi. Okuwantu okulana si kikulu. Kati okaba kye kikulu. Ati bagamba asiise teyejjusa. Ate already oba tosirise. Wali okaba n'okuba omulango oba jasi abakuli okumpi balabaga kulukuta. Enkaba nanti nyingi waliwo akaaba nasinsimula omulanga. Obusungu nabulilizinga out. Ne wabaawo oli nasooka mulabanga kimunuguna kimutta ne face ekyuse. Natandika okubanga akulukusa amaziga. Nkaba kigwe ekulelizinga out. Omulanga birenga afiiriddwa. Abamu kyekimamalako obusungu abalala bakuba ebisenge. Okulukusanya amaziga. Oyina mangi amazzi mangi mu mubiri. Bambi. Nze viki kana kye yampa nze kabere balamu bange babano baganda bafa bakulu abakomeri. Nze muno byenda bangola sister abikirya mbosima kuguma ono watugume nze nagana okuguma nze n'omusajja wange namugana nemugamba ze sugumikiriza mbeera mbi embeera mbi yeribwa okumpisa obimbu no ndi mukazi mbuguma guma nze besibiguma tobigumaayo sibiguma era nababiranga sitange n'ekitega kino kiba kiriwo ngena netwa ku mulyango neninda baawe ne twogera oba ne mwekuba nalwana walumu na wawiti yeka boyfriend we ate teyankuba letwalwana kubanga nze najja n'obusungu bwange ngota mutwaye ne kiriya wansi muwava kuba ine kuba wansi nakosa manyi mangi. Okay. Obulogo bwono obumanyi ko badde okimanyi nti ono mulogo. Naawe ologa. Mweka gwe sirika ndeka tulekere entalo zaffe comment nze yazifunye. Wama obulogo bwono obumanyiko. Bumanyiko. Naawe ologa. Mbe kyo kyetagisiza. Obulungi temwagala bugende oti obufettoge. Anti wabawo omuntu okusussaako ekintu. Ntisobola okwaliriza okuloga. Kiki omusajja kiki omuntu yenna owa bulijjo kyasobola okukola n'omunyenyeza ensaasi?
Omulungi kala mulina. Gwe siri kaloseti. Nalivuddemu. Bivire muddala. Witi. Kiki ekitonde kye bayita omuntu kye kisobola okukukola. Noya ne gwe kuno sigenda kukabira bukabizi nkute. Gwe kankukwate mumba jjajja. Kubona ye yangambirawo kate nti mulogo. Era yakyogera publicly nti ye mulogo. Kyovula nkubuuziza obulogo bwono obumanyiko no ngamba yes. Kitegeeza muloga muti. Ntwala babiri. Twetala babiri. Twetala babiri. Munyenya babiri? Wale onyenyeza ko kunsasa. Nga mwina gwe mujinyenyeza. Nga pozi kali mbufumbo bwaffe. Naye nga abantu abalala nawe baawo omuloga. Ennyo. Wangi. Mulogera ddala. Gwe ngambadde nkulabamu obukakamu onkutudde omenye naawe ologa. Kati ndakuba otuuka mbajjajja nga bakusaba ekigali ng'okiwa. Nga kitola nga kiwa. Ng'oyanja ensonga zo ntyo. Tulina omu. Kiki ekikuloza omusajja? Mpisa zo zentono because omusajja ogamba singa zino empisa zange azibuuka agenda kundeka oba agenda kunkola kino kamwesooke. Kati bagamba mbu abasajja bebamu. Abasajja benzi empisa za bagamba ne gwe tonnalabako. Ndabako bebamu. Bebamu abasinga obungi. Kakati okupreventinga bye baba bakola. Tuba tulina okukwatamuko. Ne muloga. Sina kuloga kutereeza. Biki byotereze biba Abere ku biliji. Abe ku level etafali erimu teriyitamu eddala neri oba otereezaamu. Lwaki oba ologa omusajja just because si kumuloga oba omutereeza. Okay. Omutereereza mbadde manyi kiba kirungi n'ofukamira ku mavivigo. Mpulidde conversations zammwe nga mukulembeza nnyo Katonda ne maama bye yababuuliranga most especially ku nsonga z'abasajja nga abagamba kino n'ekino n'ekiri mulina okuba abeegendereza. Was it part of the conversation mama gye bakulizaamu nti omusajja bw'olaba amasuka mutega akamasuka ensaasi? Ekirowoozo mwakifuna mutya? Mama mwamusookayo busoosi mbasawo. Kati kankubuulire kino nkubuulira Vicky nze mama yatugamba nze juga ekigamba mama kyangamba. Mama yatugamba baana bange. Bw'obanga nga tolwadde ng'ebintu by'olwadde ng'ogeze mu ddwaliro ne bagati babiraba ng'embeera esusa ogenda kufa togenda ngewa omusawo Omuganda. Abasawo Abaganda babi natulya byonna ebintu by'omusawo muki Omuganda. Ffe maama yabeera ne kitaffe n'akkiriza kati natambula eri tatalina bakazi abatenkanika tatalina abaana balinga ndowooza 30 n'okusoba. Ekitali kibi it's okay. Naye mama bya gye yayitamu ffe tusajugumiikiriza. Obulamu bukyuka. Mama yaguma nnyo, yalumwa nnyo, yakaaba nnyo, nze so bigumiikiriza. Ensi yakyuka. Ensi yakyuka okitegeera. Bigenda bikola ki? Ate embeera gye yayitamu twagikola ki? Ngoizo kula mukadde mama nga ave mu buliri ku macha mu kisenge kye nenge liso lyakoze eki lyazimbye olwo bamutomezza n'omugama wabadde ki nagoda ku kitanda kumba akola ki alimba kali nzo omusijja okunkubako obukubi nze tankwatanga nako ankwateko onkuba nga ani Vicky ndi mwana munno mukulu munnange kuki kiki kyogenda okuntereeza mukadde wange kyatantereezaamu lwaki tombulya bubuulizi mu kino kyaganye mbwonkube nze sisobola kukiza kukubwa kitonde ekisajja era ojja kunkuba tujja kufaafagana aba kati Vicky kyekinkubya oli mukulu ndi mukulu kyekinkubya kiki kugamba ndowooza nga towulira simanyi kikubya bakazi kobwe konkube mukuba nga tisiri mukuwulira kitegeeza nganye okulya nyina ensonga zange kati mama mnona mmalabye video no natusonyiwa ffe tweyiya dda amagezi tusagumiikiriza mbeera gye wayitamu mwafunayo bakicaca muzeeyi nalyoka afuna abakazi bamekana bameka gwendawo n'oguma munnawe kuza abaana yes kyali kinu y'okutukuza era tukwebaza naye embeera gye wayitamu n'obulumi obungi nnyo ffe tubisobola nze sibisobola
Mubutabisobola nga nyina okununya plan B eriwa nkukwatamu. No mukanika. Era bwagira video ya sese nga bawankwata buwe. Ninago. Awo yalanyere wayogera. Era nakiwulira nti wamuloga. Era naseka. Ate nomunazo kuzati saga bashina okubeera. Kati sali ku media. Oba siri mufumo just ndia ndi byange mpisa bivu. Naye kati olaba ebiseera bineeno. Nguvudde ku byaba mama bafe bajjajja bafa ebyo byedda. Ebiseera bino kati embeera yakyuka. Abasajja kati bye bakola abakazi bintu bibi ebiseera ebisinga bibi nnyo. Tosobola kati kusanga bufumbo buteredde nga tebuliimu kutereezebwa. Nga buteredde. Tosobola kusanga bufumbo nga tebuliimu ddogo nga buteredde. Tosobola busanga. Kati abantu be bakola kati abasajja be bakola kati n'abakazi be bakola kati edda si bwe bakolanga. Okimanyi kati osanga abafumbo nga bali ku muzigo naye nga bali bweru beekuba edda alinga obira nga bafulumye bweru gye beekubira. Kati abasajja bakyuka nnyo babi nnyo. Oba kisinziira ku myaka kati nga abamu bawasa bato. Edda wazibwanga okusanga omuvubuka naye kati osanga omuvubuka myaka 18 nga yawasa omukazi. Bakulane ne muwala munne. N'obasanga nga bali bweru beekuba. Edda teyamutereereza. Era abakyala abasinga obungi amaka gaabwe agateredde okuleka nga oli alimba bulimbi ng'ayagala kulaga nti ye tasobola. Bakikola ekyo. Nemwe mwewuliriza. Nabuuzaako n'ebigambo lumu, in fact last video gye twakola nenkubuuza weewuliriza ebigambo by'obeera oyogera nti ologa omusajja kale gwe kati ono yakyo okubawo kati omanya kati abakyala abagezigezi owulira mbu abagezigezi beerwanako tebatudde. Abakyala abagezigezi beerwanako tebatudde batayagala bufumbo bwabwe kusasika. N'osanga omukyala ne bbaawe nga bali bulungi nga bakwatagana nga bali kimu nga nkubuuza ekibuuzo. Viki nkufumbiddwa okitegeera oganya okutebenkera olaba rozeti tammala otayize eri okitegeera tufuna obutakanya kubanga mbikola ate n'omanya mbiraba byonna bye weeyisaamu n'obiraba okitegeera gwe lwaki oba obiringiza labayo atukyawagana oba oliawo emize gy'olagana ogenda omukazi omulala ne mukyawagana n'obeera nga gwe evo oba bwotosasasasa baana olaba ota singa mbeera nkutereeza ku birigi ntula mu kifo ekyo mu kintu ekyo tuzaala abaana baffe nga tulyoke tuli happy. Basajja bagamba essuwaani emwemenya ovaako ki aba ataasa goleme kaddi wa mangu gwe lwaki weekaddi y'amangu tugamba ebyo wamala tebataasa gwe okutaasa kuki okubanga gwe buli kadde omusajja gwe bwatunuulira kikadiyanga depression kitufa kyogedde agikuteekamu ekaddi okusinga kiri kyogamba nakyo kisoboka. kati mutukkirize tubateeke ku birigi kubanga tubeera tubase mukkirize mugendeko mutuleko munywere mutuloge yes tukkirize obuloge yes tubeere proud baloge tuba tubajjamu busiru gwe tosangangako famire ng'ogyegomba nga bali bulungi ng'olaba bali mubeera nnungi bitu kitambula bulungi kapo kati omukyala nannyini mu maka ago n'akubuulira ekituufu omukazi yaba omugezi atasobola kikugamba ng'ogamba bannange bo babaakola batya Toli mufumbo. Mulimu ebiseera ebitukana owulira nga wekyaze oyagala ogenda oliyeko ebbali n'oli omutima gugaana gukola bwe gutyo kibeerangawo. Nze mbaŋŋaanye. Nedda mukwano muna tabeera gwe ate nze okuloza muno abeera gwe si gwe mukwano. Kuba lwe njagadde ofuluma kati kimanye kisiye gwe kati kimanye nze ŋŋaanye lengera eyakikola essanyu erimu etimbye wuti ni oli mufumbo. Ndi mufumbo. Oli mufumbo?
oli proud okusinziira wano ku kamera omusajja n'omutegeeza nti nakukwatamu tekikukwasa nsonyi kwogera kabeera nnyo ku midiyo wange nti kati abamumanyi era ababamanyi nti muli bafumbo era naye bamugamba tajja kukkiriza kuba mukwata ajja kugamba asaaga bibadde bya midiya lisajja lyatu lijja kulowooza byabadde bya midiya naye ng'ekyamazima ekyo kye wamukola nti ne bwakusanga mu nsobi kati ye wange yangambye tete era tasobola kwenda tasobola kwenda kati gwe kiki wamukwatamu kiki wamukwatamu owuwo obutenda n'obutadda mabega gye yayita yonna mu ba ex ebyo taliddayo n'obwenzi twabugema ate ekyokubeera ku mwenna ali wamu ebiseera ebisinga ayinza okugamba nange zabula neesonyiwa abakazi kuba esente zange ekyo nakyo tubayatize namukwatamu oli mukazi naye ng'akukakasanga bwe yeesonyiwa abakazi nanze nabyesonyiwa nabivaako aba tagambye nti nayenda nnyo naye agamba ze byabakazi nabyesonyiwa nga gwe mulyose kogamba mu bajjajja mwebale tewali musajja atali mwenzi nga nammwe abakazi bwe muli nti ki nga bwe mutali benzi abakazi abasinga si benzi kiki ekireetera omukazi okwenda okusinziira ku ggwe ekireetera omukazi okwenda baawe butamufaako atya eriyo abakazi naye ng'omusajja amulaba zero nga alinga tamuyisanga mukazi waka ng'ajja n'akola bibye alaba mulabe okitegeera mukazi natuka ekisira ng'alaba alinga nga talina namuki namusajja kati eri abakazi abalina akasagazi nga bo bagala bakwata mu buli lunaku babaayo ngayagala okukola ki nga wakukanika buli lukya everyday kati ng'omusajja ye takola ki oluusi akomawaako ye siri mugamu na one of them nze ebintu ebyo aneera ne bwoba ekitasenguka ebyo ebintu esibigenda kyova olaba nga lwaki nkwatamu omusajja mukanikemu abeerewo nga tuli ku bedigi kubanga nange ndi ready for him only him okitegeera naye ng'osanga omusajja oluusi yalina ne gyayitaayita abakazi abamu just kaba kasagazi ne kamwetera okwenda ti eva baga ne baba nga mukola ki bamukuluusanya nga ye bwe bulamu bwe okitegeera abalala nga yalimu olwamalaya nga kasente nti wenagala ne John ajja kumpayo 5 ende ne gundi ajja kumpayo bweziti olyose n'oyogera kambulize ddala ye ate ndyose nenkusanga emyaka egiiseewo waliwo allegations ezogera ku muganda wo nti malaya wakiwulirako nti yeetunda e Dubai nakirabako wakiwulirako how true was it wakiraba nako kati ate gwe walabako nakirabe tewawulira kiwulire bamugamba asikirabangako naye nali ndabyeko mu comment oli na commentinga bwatyo nagamba nti Rosette malaya what came into your mind bwolaba ebintu bwe bityo kati nze wenda ebintu mba sina kyakikolera kubanga ekituufu nkimanyi tabangako malaya ate nze sirabangako malaya ekola malaya tekola nze sirabangako ku malaya akola ate alina bizinesi ye yiyo bizinesi ye mubiri gwe okiraba kati sirabangako malaya nti alina bizinesi weti tobakola ki noloze ti mukazi yeekolera n'engeri gy'akolamu ngiraba gyahasolinga ngiraba kati oli wawandiika ekigambo simamu Rosette malaya nze majja mulekanga waali buli kyayagala buli omuntu kyayagala okwogera aba alina eddembe okwogera olabeddeko awo n'owulira ng'oyagala kuyita mu ssimu okuba embwe yawandiise komenti gy'osobola okusoma obulumi bubaawo komenti gye baali batadde ku peji ya muganda wo n'ogamba njagala kuyita mu ssimu kusinkana muntu ono era ebyo nga bwe bityo byakumuyita malaya ate nga nze ndaba engeri gyasafaringamu okufuna ssente bw'aba agenda okukwatamu mu bbaawo akugamba
tuba babiri katonda wange tugenda ffenna mugenda muwerekera emboozi mbadde nkyagala njongereyo ndabisa okugifundikira business wise ndowoozeeyo tuveeyo abasajja be bakwatamu mbatumiddeko babassa ku birigi nkyebaza katonda nti nze nkyayimiridde ku magulu naye bali bulungi kubanga kyabayamba kyabayamba bali bulungi kiyamba basajja kibayamba nabo okulwala kikugasa nze wamu okuluga kiyamba gwe kiyamba ye kuli endowooza y'abakazi ababiri ate nga baluganda tekuli awakanya munne ku kyaddogo teri kiyamba gwe nze gwolooza ate kinyambe sinaddogo kutereeza katulya ono akibikkirira mu birigi ono n'akibikkirira mu kutereeza eddogo kwe kuddira n'oddira ngo banneyibbaawo notandika omukola ebintu eddogo naye kati ate oba bwe kiba mu makaago kuba kutereeza si kuloga si ddogo mulina omusamizi owammwe tuyina temweragu wano wakuttemu naye weesirikire bajjajja wano ennakti zitadde akola bingi naye ffe kyetuliko kyekyo kyokka specifically mwe mwalonda kunyweza basajja anyway abasajja abaagaana okulogwa nga mwe mwasookayo abakazi mbaganga mbatumidde nologo omusajja n'omusa ku birigi namutuloga nologo omukazi n'omusa ku birigi naye watya anyway woba ondooza kiyamba nze watya omanyi nti omusajja wamukwatamu nga ye yakusooka nga ye yakutereereza awo mu birowoozo nange ne mutereeza kifeena tuba ku birigi lwemu yatereeza munne muba mwebajja nange wange ne wankwatamu kiyamba nze lwabwa nze sina byenkola business zitambula zitya sofa kazirako hano nnyo Viki nga tumaliriza nti ezo ekintu kyemmanyi nze n'omutuukira ku makina nga nti Rosette Malaya nze buli mukazi ebiseera ebisinga bamuyita muki Malaya nezikale ze kyemmanyi ekyo ekintu kyokola tukola omubiri gwo ne weetunda it's not good nze nkikondeminga si kirungi era sikiwagira however sijja crucifizinga muntu kukomerera muntu akola ki akikola ayina ensonga ze nga yo omuntu ze nyana omwago namuuza ko yana biyambulira mutufu nasigala nga ndi wakati nga ndi nga ngola tumwa ali mu dilemma tayina kya kusalawo nasaba mwe ku magezi nange wabanga wekyo okusalawo kibaawo n'omwana ku kitu kyayogera naye biri awo n'engamba n'olaba nti mu butuufu oli awo nawo lisita kubeera muntu people bagamba nti nali siina kya kusalawo n'ensalawo abaana basinga bakola omulimu ogwo lwakuba nti tebaagala kukola naye nze nnyina omwana era ekyo kyenamugamba kyekyo nemugamba gendako ewakojja weekoleko bwoti ne bwoti kyono omu ekizibu ye kyali alina yali ayagala nnyo okukola nga bw'okiwulira naye baali bamukyagalanyiza obulamu buli mulimu gwagendako Viki ndayira nga ntya Katonda nga bamugoba nga buli wagenda ku mulimu nga bweyetunda tebamugoba yeyo nga yabeerayo n'abeerawo abeera obulamu bufiira mazima okitegeera nga wabeerawo n'afuna akasenteke naye nga alina okulya emmere tulya eri Dubai wasula akola ki naye ng'omuwala ayagala nnyo okukola naye ng'omuwala buli wakola ki handikaapolapo nafuna gaayo Nigeria namwoyo akasente ne bakola bati nafuna wasula n'abiyiga mpolampola bw'atyo naye nga buli muno gwagendako nange namufunako emirimu gyali egyo naye nga bagoba mugobe naye ng'omuwala akola nga kalogoyi nga muwala munyine bakola ki olinaga no, I don't want her, let her go back. What's the problem? Nothing, but simwagala abana bange tebamusiimye okitegeera noga kati agenda kukola ki noga manye kiriwo waliwo ekikyamu just wetereze nga muki nga muntu nenga tuweterezeza era nze kamonyine bwajangu wetereza mu ngeri bweti neyetereza kakati yes ekyo omuntu ebiseera ebisinga bano bamalaya bano abaddala nga tebali mu mbeera yonna tebaagala kukola kati nganze Rosette omukyala emmekete nga bwondaba atanyuma mulimo gwonna nentula nefumba obwongo bwange nga kino nyina okuswana kiri nekikola nga seeganya. There's no any way wompitira malaya baba banafu ba bwongo. I'm sorry to say so.
yaba amanyi tekigenda okumweyimirira ebeera susuwe kati nze Rosette sirina budde bugenda mu nnyonda Express ntateka okulambula amapoloti okugamba abantu muje mugule wali eri nfuna obudde obugenda okwewa omusajja mbu kola kino mpeyo akasente obudde sibulina tuyinza okuba olina akapoloti ka miliyoni emu kabulako abiri n'ogamba kati bwe ngattawo kubanga nze ate bwe nalaba nti omulimu ogumu tegumala nekola emirimu egy'enjawulo kati katukole ku nsusu nti wano oba nga kilanti taguzeewo ku butaka then wantu batukola ki so mbeera business throughout mbeera ku media uyofuna products za skin uyogenda mu byettaka okitegeera neneefula business throughout the day kati sirina budde muntu kunga mambo jangu kukola enti busimanya kuwa akasente nga manyi okwekolera amanyi eziva pameka business wama zitambula zitya zitambula bulungi kitambula bulungi era tusaba Vicky tusaba oba twebaza mwenna abaana Gulf countries bana bali Europe muri USA muri Ludawa banange supportinze ayana fiti twebaza nti no products services tutunda zidi legit zidi real products chize mutunda tutunda bedroom products tutunda skin products atukule tukati abatulaba abantu bakulu bedroom products tutegeeza ki muwomya Woma no itako Tedia kwatako na avaawo Taitena tuzaala wena n'okola shi n'okola oti wezeze mu mbeera tekayo ka taitena sweetena taitena water osanga olinga nabukalu okitegeera ngoli ajja lumu n'agamba oyo mukalu ankalabula fe ensonga tugikola shi tugimala n'ataddamu kalabula n'osanga omuntu nga talina feelings ng'omukyala ng'okubeera ne bbaawe mu buliri nga alina kusobola kugenda kulaba blue movie afuna appetite fe tubikkiririzaamu katukuwa akadagalako obeerewo nga evoli ready ng'okyamuse mumuwa eddagala erimuleeta akasagazi tubakyamula sikasagazi gana buli omu eri bbaawo tukukyamula ejibule bakazi nga talina feelings olina gamba nze bukyanga mbeerawo simalangako tukumazisa wansala ono yagenda okuba akalanga akaddako era so gwomaze bedroom products ez'abasajja no kampe nedda no kampe ez'abasajja nedda wamamba products z'abasajja ze mutunda zezo ne manpower wanji no tukuwadde omukisa nnyonnyola bulungi details product nekyekola ng'obwedde ono bwazinnyonnyola singa kutegera nyondo glim naye nga tulina products z'abasajja manpower kanzija kuzootegeera genda maaso ne products z'abasajja oli musajja oli bwoti okitegeera oli bwoti naye nga buli mukazi ogenda kagamba tonna kyonkozeeko omanyi bakazi baawuukuka omusajja yavunogoya nenga omukazi talina kyawulira nakatebe tukugambira jangu tugugeze netukuwa penicillin agiment ebeera cream n'ogigattako munange n'ozimbazimbako okitegeera nolumva omwana omuntu nagamba ekiwankoze etye sikirabanga product eyina byala asobola ogyogerera okitegedde kati otuvaayo eyo n'osanga omusajja nga munafunafu akuba kamu n'akola ki n'agwa wali omukazi n'agamba mbadde nakatandika awo wanyiza abakazi wakamutandikako seconds bwezi ti yasumuludde naye nkoye kubanga abasajja gye bali omukazi yakajja atandike nga ye yakatandika butandisi awo oyo omusajja we yabuuliza twakyonkoya twatandikidde ku muggo lwaki tonnatuuka twasimbulidde kumu ate kiina buzibu atise omusajja beerako omukazi omunyiye omutomeze ebisenge eri abakazi nga bagumu kati awo tebawulira ate ono mbeyasenga abasajja nsabye zikomaawo
wasigadde yesera kyotabagambye nkoze bubi zikomaawo waliwo kyotabagambye zikomaawo banyafuna enamba y'essimu ne bano babuuza ebisinga kubanga bingi kale obude tewali tugenze ku nsonga za skin because by the way mbaddeyo simanyi nti obikola mama singa nakuwa dakirayandi katata enlargement oba manpower buzibu kitata oli bwoti wennyonnyoleko senga agenda kulide kyaso ofunemu oli bwoti ayagala kusala muliro battery kale oba ojokatwalemukko okagezese ebyo mwami roja tebimunyiize nenagenda ku kigambo kyoyogedde mukwatemu era tajja kubiraba ajja kulowooza comedy kumbe wabadde mu business kale tugenze mu nsusu kati ate nze mbadde mbamanyidde mu nsusu by the way now products z'ensusu tuyimiridde tutya nebaza nnyo baclient baffe bonna abakozesa Nyondo Gleam ne products zaffe endala. By the way, kansoke nkubuuze, what is the uniqueness about Nyondo Gleam? Because kukatale simu mweka muliko. Esifefe kabaliko. Yes, the uniqueness. Naye ekizigo kyaffe anti ze buli wempulira ekizigo mmanyirawo kweyerusa. Anti tusinzira kati ku skin wabawo omuntu omuddugavu nga ye wa black. Togezesa wala nyunganzi. Kibagambe goli chocolate. Onkinye. Oyagadde kunkwana. Omuntu omuddugavu era munakaburu. Siyo gwe. Nze na chocolate. Bakutuma chocolate n'oteeka mu line. Sisa kituufu sisa yawo. Nenga sego omuddugavu wakali akaburu. Ekiri unique ku bizigo byaffe. Yeah. Tinobanga skin yo ya black. Nogamba nti zisaagala muwadde kugezaako yadde okwerukamu. Tukuwa ekizigo nga tekikujja kukalayo nosigala nga oli kukalayo enzirugavu naye ng'ate eshininga ng'onyirira omesunkano omasa. Ebizigo ebyabeeru we bali nti zisaagala kweyongerako naye ng'oli mweru. Ndi wa brown saagala kweyongerako njagala sigala mu nature yange naye nga skin yange enyirira. Waliwo abeeru ababi ntegeeza lumu bali abeeru ababi bati yes already nga mweru naye nga skin ye ngambi nga nfu oba ng'erimu emibalabe ng'erimu waliwo n'abatabalinamu oluwumu mu feesi bakyalina oluwumu abantu bangi nga mukazi ate lwe luleetera n'abantu okusiiwuka feesi skin nebeera nga nsiiwuufu ng'erikyafu si bukyafu kiba kirwadde kya skin. Okay. Waliwo n'abalina obusundo buno obwa black bubeera obutonotono obwo nawe eddagala we lituvaawo nga buvuddeko bwonna. Then tukola ne ku bantu abeeyerusa oli ng'ayagala okweruka bulungi nga ayagala kuwakanyamukko Katonda ayagala okweruka okuva wansi mpaka waggulu n'ebitundu bangamba abakazi ate ng'akozesa kizigo naye enjawulo yaffe eri ku kizigo enjawulo eri ku kizigo kyaffe kyoba oyagala okweruka ekiwamu mukaakadde kwali tekipapa togenda kukyesiga mulundi gumu oyerukirewo. Kizigo kyaffe kyerusa mpolampola y'ensonga lwaki tekireka nnaku nobalansinga bulungi tekijja lumu nti ate weesiize kikebe kimu omyuke byo byosanga ng'ayeruse wano nyambiraako naye kigenda mpola ne woba muddugavu oyagala kweruka bulungi oleme kusigaza nnaku wano wendi nsobola okweruka noyeruka ate bulungi ensi neddamu okundaba nga nange siitege naye ng'oli ku kizigo kya Nyondo notasigaza nnakozi nenzira mu beekika nga bagamba wait a minute this is not Vicky naye nga wakikwata mpola buli wenfunamu kakala nga ngenda mu kyalo mbamanyiize nti njeruka mpola ani kati ekizigo kyaffe we kiba kikwerusiza tekikuzzaayo ensonga lwaki oyeruka mpola ebirungi osobola okuyeruka n'enkivaako bw'ovaako togamba nti oddayo noddamu noddugala lwa ebizigo by'osobola okwesiiga oba ky'osobola kitokozesa n'oyeruka bw'okivaako n'oddirayo ddala completely. Nze mbuuzo ngambye ekizigo ky'abeeyerusa oyeruka wenna buli katundu ku ggwe nina ekinnumya omutwe abantu abeeyerusa n'ayeruka nga si bampiso ba kizigo nga mmwe ayeruka atya mu mugongo
Asoofuna omuntu amusiige. Kubako nako mbadde nnoonya ansa yako bulijjo omukazi yeesiga atya ebizigo mu mugongo. Asoofuna omuntu amusiiga bw'aba nga badde muddugavu ayagala kweyerusa. Kituufu abamu babiteeka ku mulawo n'ateekako n'akuuta. Bwe kiba okituusizza engeri yonna gy'okituusizza mu mugongo. Kasa kituuka obeera omaze. Okozesa omulawo. Banga abamu yaddira akasonda koki. Ate nno waliwo patisi ezimu eziteetagisa nakuba nti buli budde lw'osiiga osiige kati nga mu mugongo. Ezo zipati zangwa mangu okufuna ekizigo. How? Osiiga hano n'otuuya na nekikulukuta? Anti jjukira omugongo oba ogwambaza buludde guba munda. Kati zino paati zino zekyasinza okweruka naye oba tosiize buli lunaku oba tosiize buli lunaku naye ofunamu akadde nawe n'okola ki n'owasiiga banga nabunyambu nazo zeeruka. Twaze ku skin kati tuli kugwe. Zeeruka ng'osiizeeyo wowabuuka. Omwana agenda kwambula ng'oli mweru. Sigayo watayeruka. Waddugavu. Twesiigayo. So experience kisinzira wotasiize teweeruka. Otasiize teweeruka. So ino okwefaako kuba. Anyway n'ensiigayo ekizigo. Ematali. Wesiige bulungi ekizigo kyo. Kiwa obudde. Mumusomesa engeri y'okukyesiiga. Bulungi kiwa obudde kyagale wesiige bulungi ekizigo. Oba oyagala kumyuka omute bulungi. Ate ntenda gwe kuba bulango nansuseeko kiwa obudde kyagale. So the product so far mu skin zetulinawo zetulina to maintaining kalayo nacho kalayo nakicho yagala okukyusamu nacho kalayo. Waliwo abantu benda banga balinga ba papo nga muddugavu. No. Ali wano wa brown ali light mu brown ng'omulaba ali ku kizigo wano wa brown wano olaba purple wano ali kwemanga alina kala 5 mu kyenyi. Aba ina products yafunanga nfunga za amaanyi tezisaana skin ye. So musoka studying skin ya muntu. So kwa skin yo netumanya kicho wetaaga. So nali manyi nti muli best in Dubai. Naddala kozi nzo nsinga kubirabira nnyo ku Nyondo Media from day one nganda batunda products ezo. We are best here. Dubai twina branches. Well, branches ziri Dubai. Amakanda gali wano Uganda. Amakanda gali wano ziri branches. Location ziri wa. One location ziri Nyanama. Yeah. Nga onatira okutuuka ku Movit. Kati Dubai tuli Sharjah tuli Dubai. Nenga bana basigadde batuli Abu Dhabi tuli Luddawa. Yeah. Tuweereza buweereza. Akati wacyanguyamu okoti last time twalinga tugamba tigenda kwetwali omwana nga mugamba payo 50. Mbayi 100 okusinza ku location njabera mpadde tufuna abadapu bana ba Korea kati bo batwala n'obera ng'oli mu nsokosoko kodda mwago asatu bakweta product yo. Okay. So mutwe nnyo ebannange era tubebaza nnyo mutwagadde mutuwagire nateera emubeera nga mugereda maso n'okubanga mutuwagira muli bantu balungi nnyo era n'ensonga tulese wano ku Viki exclusive kwebaza kati woyimirira ku Nyondo Media yokka bagamba obanga yebazza balibo katenga neno waliyo benajjayo kuva ku Viki exclusive ina gamba tize navudde wa Viki era waliwo n'omulago ali commendinga nanga Viki yangambye ti kugeri gya kulabako physically olabika bulungi Rosette. You look nice. Thank you so much. Naye ate gwe kati nkuvuddeko you look more nicer. Gwe nkutadde nze bwentyo nefuula ate sirinda kiro buzibe. Obadde okimanyi nti nno oyo si yegwekka yennaka. Sometimes. Bawe namba yesimu eya wano. Then onabawe ye. Yes, tandika. Eya wano edi 0703 yeah 15 34 58. Ya wano ayagala products zikola ku buli muntu. Wano mu delivering nawo. Tukola nnyo delivery. N'omulugwala musobola okumaintaininga n'akyuka bewe naddayo nga tebakyamujjukira nti zaalwa yeyo. N'atafunana n'amakula. N'asigala ku bigloria n'ebibbugi. Okay. Abeeri
Eri plus Yeah. 971 52 406 7409 ku WhatsApp kweri wembeera eri n'okuyitamu ekola ki oyitamu. Wanane alambuza abantu amataka cause muli ne mu properties. Yes. Bwebanga wendi tutambula. Yeah. Bwabanga wali nga sirunga ndi eri batambula. Kubanga omwana averi nakugamba Rosette munange nakulaba olanga mwine ettaka naye njigalayo ka plot bwe kati ne bwe kati. Nemuga awuti ne gyali ba sister Annie gyali tulane kojja waffe gwe tukola naye still. Yeah. Kati kubona abeera aliwo Yeah, nagenda namulambuzaako nalaba bwasimba nadda jene tukutula. Aya basi. Bwe kamala byonna. Sikiri munzekka. Okay. Ojja wali kubanga fe twagatta wamu waliwo osanga site nga good twagigula fenna nga kuti alinako percent yenkanakana yange ne ya sister Anne ne ya kojja So kati nga bya tubikolera wamu nga abachi abantu. Yes. Yita abantu bagule ettaka. Oba tubirekera ono. Afafaagane nabyo. Anaye mujje mugula ettaka. Ettaka lyaffe teribaako nkaayana. Yeah. Tumala ddeeka enneenya. Nga nammwe bwe mutalinaako nkaayana. Ate tulipima nga liwera. Temupimira kiro ng'eri waafu kiro. Eba kiro. Endagaano ziyita wa chair Okay. chairperson. Zibeera ku mulamwa. Okay. Mulimu bya kifere. Kuba nammwe mutya okuferebwa nga mugula. Kale, kabadde kaseera kalungi, at least nfunyemuko time nammwe, but sometimes mulimu comment zensoma ewa Nnyondo Nazikabya. ne ngamba oba kati ono ye awulira atya. Kati ate mulimu ze nasoma ewono mu biseera bya vidiyo ezo ne ngamba yes. Ate awe nali nkunoonyeza nali ngenda kulinnya nzije Dubai ng'ekindeeta kikufunayo vidiyo egi ombulira okwana otya omusajja. Nedda nze sinali sinyiize nali manyi nfunye omuzira wange omazeemu amaanyi. Yes. Nali manyi gwomanyi ki ekintu ekyo bwe kitali kyangu. Mwagala bakwana. Nkwanaayo olumu olabe. Nze omukazi bwankwana. Nange nina essunga nnyo okuwulira ku bigambo bye ŋŋamba abalala. Mukazi otanyige nkukwane. Nenga sikwanira bya ddala. Baana bya ddala ate kati awo bonki nze saagala kunkiina. Mba njagala omukazi aŋŋambe nga ŋŋamba bya ddala. Nga mmanyi kiggwa. Genda kuwenga. Tajja kummalako. Kale, aba gentlemen ne ba gentlewomen omukutu baguyita Vic Exclusive. Ono asibuka ku Nnyondo Media, YouTube channel eyo kweri and even Facebook. Nakugamba nziramu okukikutegeeza I first followed you no Facebook. Then ne ntegeera nti ne ku YouTube kwoli okakalabya emirimu. Then kakati ono nsooka kumulengerera era ku YouTube ne nkimanya nti abakazi mu Uganda basobola okusiba emitima we bali omanyi nkonze nkola research eggwanga erikyali erimu abakazi abeeva ekigambo ne bakigamba abasajja wano ku lukalu lw'omuddugavu baliyita lya Nigeria. Yes, aba Nigeria abakazi bw'aba akwagala akugamba ne bwe guba gumutippye ng'oli mu ddiiro waliwo abaana akusika n'akugamba oga togaana. Siibula abatulaba akansowa masiibula abatulaba obuzibu nfuna obuzibu bw'okusooka n'ono ayinza okunneerabiza nti ate wooli siibula wamma abatulaba n'abatuwulira obuwulizi naye ng'oli kantu kali hambo mu ndabika abawangaala naawe be bayinza okugamba gwe obadde tomanyi kyotendereza kuba hambo. Abatulaba balayi mbeebaza otwagala notusapootinga era Mukama abankuumire. Tekayina bigambo beerangako siibula ku batulaba. Ngeza okubeera brief and precise. Yes. Mubeere bulungi. Era muli owulira kikuluma kale nkuwadde obudde basi. Mbadde nonyiize.
ntegedde ate ku Viki exclusive mbane nkomawo anyway abali ku Viki exclusive alinge yakatandika mwebale nnyo mwebale kubeera nga ate mutugoberera ne musubscribinga banaye si omu mwagala kyekituufu naye nga mweyongere okusupportinga ku bizigo eby'Ennyondo Gleam muyitwayo ku mataka agataliko nkayana atakumira mpera batukumire ebigambo byonna bitwogedde bivunanyiza sikwongera